Government yamusingira katonda yamusingira katonda wachegera ne mukama embuza amaso obulamu bwa modena ganti government emwadde obulamu chaka waliwo abantu nga bo balaba government etambula bulungi obulamu ngera bwamnyumiza mu bulyoke neve kusajja fete tunachetinze sinache njenyumirizamu olaba ngambye nakawo muno simanya batambuza tugende mu meeting z'abayimbi ne tukeyo ne batuwayo tipu mbu government mbu yatuwa sente ate kati kokonya tuga kudda mwada sente z'abana Uganda mwaddangeyo billions and billions tuva basa tuya kifo mbadde musulayo ku Sereni Suits wano Kalulu Hotel awo federation we mbadde nga government eva kuyiwa omusimbi gubasulira sente ze mbadde mulya n'okusula bbanga limaze nga mubeerawo gwo mukwaba abayimbi abadde bawangalirawo obadde wasula amakago ng'osulayo sebo muganda wange sebo nze sisulangako eyo sente ze twasudde zisibadde zisuza abayimbi bane abadde basulayo sisulangako eyo siryangako eyo chaka just bali bateekayo offices ezitwala ekibiina federation chaka bali baziteekawo just nti bwowulira omuwendo gwa sente olaba nga ate at least nga zali zisaliddwa amagezi okuloza nokuba wate bandi badde bazizimbamu hotelo nga naye abayimbi kuba nyingi oba ekintu ekyabayimbi kukuba wulira omuwendo ulya nyingi so fe bimu ku betugamba n'okugamba nti ekitukunganya wawo twagala enkyukakyuka tubeeko engeri gye twekolamu ekitole tulabe nga music akyuka naye ate era tulina ze tuinvestinzeemu nyingi ze tutafuna tulina amabaala mangi agapulenze music waffe radio tv stations abantu zigundi tetufuna majja naye nga ate music tumuyimbira ddala era nakubira ddala n'abantu bajulizi baffe bakimanyi kati fe twatumanyi nti byebimu ku bitukunganya abantu bafuneko obuweerero government yabaddizeyo ku ssente ezisololezeddwa kubanga abantu gye banywera omwenge nga bapulenga music waffe omwenge gusasula omusolo ate zezimu company singa osasula omusolo then lwaki abayimbi music waabwe nga aplayinga kubanga watali music abantu tebanywa mwenge okitegeera era tebansobola music yanywesa abantu omwenge naye omuyimbi n'abeera nga music waabwe yazanya tetusasulwa ebintu ebifanagana bwebityo nga ffe tunze nali manyi nti biri straight okitegeera naye kati ate webijjamu ate mugenda kuwa sente ate mugenda zijja simanya sente mugenda kwewula newole muyina n'okuba nga muteekayo emisingo oba oyina ekyapa oba oyina emmotoka oba oyina ekintu ekiwuli waffe bwe zikulema osasula kitegeeza tebannayogera ku kyakufiirwa kwaffe kutufiiriddwa nti tetusasulwa nga tusolozebwa ate n'okusolozebwa kwennyini byonna ebyo biganyo otereezebwa UPRS bo bakola mulimu ki anti bya byenkugamba twandibadde oluusi n'ebibiina ebisinga tebijja twandibadde tutuula kulaba nga tuwakanya ebyo ebibiina ebiriwo nti tebikola biteekebwemu abasobola okukola lwaki buli kimu bakomera federation umayo teriiyo anti federation yerimu abantu abapya abayumunguzemu era betubadde twesigira ddala era betumanyi nti bantu bamazima nnyo ate batambuddeko okulaba nti bwetambula ate batya okuswala okulaba nga nabo babadde bala industry yaffe bwetambula kuba tulina abatuliraanye batulese nnyo olaba buli otuna bwoti nozimiriza amaaso olaba nga abayinza n'obutabasanga okusinzira ku nsi yaffe nti no we are not supportive naddala bino ebyokusupporting omuntu agendere ddala okujjako wano omuntu alwanya nnyo tumulabiseemu biki okitegeera naye no industry ya wano ekuteekawo nawe ekutadde ate nemala nekola ki so kati tetunnatuuka okuba kati saawa eno twagala muyimbi ng'akuba East Africa wano muyimbi wano gwoba okubye enyimba zino zikuba teri wano atakubye kasita abantu baba nga bamumanyi ffe n'enyimba zaffe zikubye ate ffe tukubye ennyimba zimalako n'abantu emirembe zifuka slogan mbulamu bw'abantu ate nga dancehall kati nti music twagala kulaba nga omuyimbi alwanawo okubeera mu Uganda nga music afulumye kati wano muyimbi ng'akuba Uganda akavalinga wano akuba Simana Masaka oba yiti akuba etyo tuba tetulina kye tutyamu n'akamu era kyobanga otulabanga bali mukwebuza tetuli mukwebuzaabuza tuli mu studio tugeza kuconnectinga n'abantu abali at least mu nsi yonna oba abantu ba promote oba abantu kale abali ku standard ya music gwe tutandise oyimba gwe tunatera okufulumya gwe tunatera okufulumiza abantu oba abawagizi abamwagala Bafana lwaki totula n'abo abali in charge abali responsible for that ogeza kulabika nti mutereza music industry n'ogusa eddoboozi erikuluma for example Eddy Kenzo mukwano gwo ekyo kyogera niwankubadde mwina mutakizigana mwawula ideologies but he's your friend lwaki totula ne Eddy Kenzo ne mutereza music industry because oyina ebirowoozo ebirungi oba gwe n'okola ekibiina kati kino tugaa kiganye nga bwe yatandika federation nawe n'otandika ekipya nze muganda nga mmanyi wano tewali atalina birowoozo birungi neyo goloza singa tewali birowoozo birungi wandibadde abantu bagendayo
era singa twali birowoozo birungi singa abantu bakivamu dda ebirowoozo birungi naye tebinagguka oba ebirowoozo birungi naye tebikola era n'abali ebirowoozo babiina birungi ngera bwolaba eggwanga bajja ne basoma manifesto ng'olaba manifesto dda naye tebikola okitegeera tebikola abamu I don't know nti tolaba nga tulinawo move yonna gy'ogamba kati nga onogamba nti no tukuŋŋaana ne tuyimba buli lwakubiri nti waliwo move endala omuyimbi gy'atunidde tuli mu kwekolamu omulimu tuli mu kuyimba music agenda at least ku streaming platforms ezo ezitali zinyo za bannayuganda asobola okuvamu ssente n'okulaba nga tutereeza system enfuna yaayo okitegeera system enfuna yaayo kati government etereko security singa ebintu byonna bitandika okukola so that omuyimbi afuna kyalina okufuna mu music asobole okulabirira ensi ye n'abantu be ne kaliya yokusobola okweyongerako kaliya zaffe awe zaatuuka blood okuyimba kwaffe awe kuli katubulamu ssente okutulaba nga tugenze wala era tebakulimba gwe omulimu gwolaba mbonna afulumye okugenda ebweru aba yeetaga ssente bano abalinga abalina ssente weebali music gwe bayimba tamalaayo okitegeera abalinga bogamba nti no bagize mbakubye ekikopo simanya ssente bazijja mu gavumenti babawaayo bu biliyoni era bawulira bagendeyo ne bakwata zi video ate endongo gye bayina tekolaki temalayo katate tebazimbye futures za ndongo nabo mubagenda kweyagalira kati obasanga ate bayina embiranye n'abayimbi ababa bakatandika abato kwa abayimbi b'ennaku zino abato bazze bayina ebigendererwa bayina bye baagala otuuka buli omu ajja ayina kyalaba ate nga kiri wala Bafana, you're an inspiration. You never imbi bo groomies, but inspiration. Last time twaina waine Viper ranking Muganda wange ngagamba nti gwe bantu abamwagazisize endongo ye Uganda. Oyina abayimbi abakukiriza munebokera ku machano ga abayimbi basatu bana batano. Nti mujje tukole omukulu. Tuzimbe tuleze music industry basobola okuwuliriza. Of course fe twatandise ekyaffe era ngaba abalenzi boyogeddeko be balenzi betwatandiseemu embeera y'okugamba a dancehall music bwe tuba tetuli bumu tekigenda kukola ate ffe music waffe wa dancehall yalimu ekinyuzo ekisobola otutwala ku kiddako owaffe wa dancehall nkimanyi n'abantu bakimanyi yeekalimu ekinyuzo ekisobola otutwala ku platform eddako kuba tumukuba bulungi si bubi just yabulamu production kuba ya ddala videos kuba za ddala n'abayimbi okuba supportive ne twesupportinga kuba show za dancehall tolina bwegiteeka neetakuba katwagala kutwala dancehall waffe live ffe tutandika okwenoonya era tulina ennyimba era wansanze mu studio ne Bini Ganta okitegeera luli wansanga tuline Palace tukola music luli mwatusanga tuline ne Karo Nantongo olimba lujja okitegeera Hassan Nduga Kamiliyoni basa Nduga tuline nyingi katugezako naddala abantu abali mu dancehall naddala guno mujiji omuto kwanze mbadde ngulinze nnyo because me I love artists nze njagala abayimbi kubanga engeri gyendi omuyiya nenyumiriza mbayiya buli kaseera olabe omuntu ayize ekipyo ogamba olaba omuntu nga wanjawulo so abayimbi bagenda kujja just ekintu ekibulawo singa ne bino byonna bagamba ate music tumutegeera abaana bawemula nebyokumula singa tebiriwo singa corporate yabadde etambula kubanga teri muntu agenda kukiriza music wakwemula kube ku radio kitegeeza omuyimbi agenda fuba okulaba nga ayimba music omulungi kikyogambye ekitegeeza ekiteetera abayimbi bano okwemula ki ate tebalina we bafunira ayagala kuba ebiyimba ebinaakuba ekivula eri bakuba enduulu agende bamuweeze bamuwa abayimbiremu adduka agende walala azimba akayumba kyovula banga tolabanga ennaku zino abantu okufuna ssente bakola era oli agamba mukwana ku kyokulya ne ssente ne babaluli gayi yali ku TikTok ayogera yemola akyalinga bakyala ne bamubuuza lwaki okikola n'agamba nze bannange okusinzira ssente we zaatuuse ekyokulya tekikyafunika nze kyekindeetedde okukola ebyo kitegeeza abavubuka ng'olaba boogera oluzungu n'ogamba bano abaana bagenda ku ssomero baasomayo ki era bye babasuubiza bye baasoma emirimu tebagifuna kati abaana batandika kukola ebyo ennyindo bweginyigiriza ennyo gireeta omusaayi kati abantu batandise okugunjawo ebintu byotategeera ebitali ku order so kati mu mbeera eyo mwana ffe twagala gavumenti etegeere ekintu ky'okuyimba ekijjemba n'abantu ababalyanye bba baagala okufunamu anti be bavuddeyo ne balaga nti balina obusobozi mwe abasobola musirise nedda muganda wange nabo obusobozi babuyina era tubeera nabo nga tuteesa ebintu nga bidala naye bwe batuuka eri ebintu bikola ki kirabika bikyukira eyo ebintu biganiraawo ebintu mutuuka ekintu mukivaako buvi by the way ebintu bya Uganda kyobula Uganda mu Uganda abantu babawanvuya buwanvuya n'ava ku musango mwalina Superstars Association mwagikomya anti byenkugamba Uganda mutandika ekintu kikolamu bugumu ne muba ne bugumu muti naye ekintu okuwangaala kumula ne kibeera ku mutindo kyobula ffe tumaliriza buli kyolaba mu ggwanga tumaliriza era abantu akatandika okwezwa n'ebintu byonna byonna byaliwo
wane gundi byaliwo elairo zaaliwo abimbi banja abadde abamanyi mu dancehall. For example, tusengenda kuwa mugwana Wizo Manizo yabadde ne concert of recent. Wizo Manizo abadde depressed okuva yaviibwako muganda we n'ayita mu mbeera ebadde enzibu. Where have you been for him? Muganda wange ngamba mwe sigamba Bafana specifically ngamba abayimbi abalala batatanize up. Anti kyenkugambye nti industry kyekitabaddewo solidarity eri eyo gamba nti nno kino kiina kuba bwe kiti n'embeera eno yaffe abayimbi okubeera nga tetukwatagana okitegeera naye nga ate Wizo ng'ovuddeko ekyokuviibwako radio Wizo siye muntu ali